Abatuzi ba mukimwanyi mu Katanga zone bali mu kusatira olw'omwana Masiruthi azaalibwa Jane Siyango okubabulako Masiruthi wa myaka 6 yabula ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde bwe yava ku ssomero lya Katanga Community. Nyina Jane Siyango agamba nti yakanda kulina omwana we nga tadda. Omwana oyo yali ava ku ssomero ng'ayambadde ekiteeteeyi kya bbulaaka kirimu ebyeru n'ebya bbulaaka. Naye nsaba amulina yenna wakiri amuleete ku poliisi eziriraanyeewo mu bitundu ebyokumpi nga Wandegeya, Mulago oba ku kapoliisi ka Kubbiri. Abatuzi beeraliikirivu nti omwana ono yandiba nga yawambibwa. Omuwandiisi wa Kimwanyi Zone James Mugisha agambye nti okweyongera kwa lwogi mu kitundu kino nga tezimanyirwa kyandibanga yekireeta obuzibu. Nti ekitundu kyaffe kino kirina abantu bangi. Nze nganje okusinga okweraliikirira ddala era kyensaba gavumenti tijagala nteeka ekikweketo kubanga muno mu kitundu kyaffe tulinamu obuloogi obw'empatiira butalina na license obungi obusuza abantu. Nganze bunyina okweraliikira nganze ng'omu. Mu ngeri wabatuze ku kyalo Mapeera era bali mu kweraliikira olw'omwana Bridget Nalwadda mu Mbeji yabuze ku ntandikwa y'omwezi guno nga tebamanye gyali. Jjajja w'omwana Esther Nankya ne nnyina Jacqueline Nanyunja Nalongo bali mu kutya nga balowooza nti omwana yawambibwa. Bandeetera omwana muzzukulu wange kubeera naye tubadde twakabeera naye emyezi ng'ebiri era nga yatandika okusoma ku ssomero litulinaanye. Kati omwana bwe yakomawo awaka ng'ava ku ssomero ne mmunenyaako, bwe namunenyaako n'adduka kutema 10 misinde. Onye omwana tulowooza ali kumpi, omwana alabika ng'ali wala kuba twanoonya mu bitundu byonna ebitulinaanye omwana talabika. Nga tuva mu disitulikiti y'e Buyikwe Gombolwa Najja ekyalo Najja Ntikula era ng'omwana byayinza okwogera ebyeyo ku ssomero gye yali abeera ku St. Agnes ku ssomero St. Agnes Primary School Najja. Mweraliikirivu nnyo, ndi mweraliikirivu nnyo embeera gye mpitamu si nnyangu kuba tetumanyi waali, tetumanyi amulina. Tunoonyeza buli wamu ku poliisi, buli wamu wonna ebizindalo biyise tetulina kitulaba. Ssentebe w'ekyalo John Mukasa akuudde abazanyisa babayambeko ku muyigo gw'omwana ono. Omutuuze wange yabulwako omwana ebbanga emabega wiikisi nga 2 naye tubadde tumunoonya omwana naye ng'omwana tannaba kulabika. So tukowoolaamu nti yenna amulabyeko omwana afe oyo amukomyewo wano mu Mapeera zone oba akube ku ssimu ze banaalaga wammanga. Omwogezi wa poliisi mu Kapulirian Patrick Onyango alina by'atangazizza ku kubula kw'abaana bano. Tuli mu kukola okunoonyereza emisango z'abaana abo 2 ababuze. Poliisi ya Wandegeya n'eri ya Wakasanke bonna bafunye ripoota eyo ku kubula kw'abaana abo. Lugendo Crispo yakusakidde gulu ku Lwabukadde TV.